tukyali kuffe tukyagamba waki tazizaayo gwe nga bwogambye nti muzirya ne bagamba bame parliament bonna ne bagamba miliyoni bina bano ba commission ne bagamba musajja eyo Ssekikubo n'agamba tutuuze tulabe tubagobe nedda tutuuze tulabe twogere ku nsonga eyo nze nali ndaba bulungi oti ne bayita meeting ne bayita parliament yali eri mu lusirika ne bayita parliament bwe batuuka mu parliament oyo speaker yayogera ebintu birala nnyo omusajja yo n'avaayo Ssekikubo n'agamba twagambye twogere ku ssente za commissioner bakamishona ze beegabira nga ebyo bitandika butandise oyo Anita ayogera nga nange mutunulidde bwati speaker yagamba ebintu biri ku social media buli ekinabeera ku social media munakibuukiranga bubuukizi ne bayimiriza ne bagenda ku birala kati omusajja paka walemeddeko olulala yajja era n'ayogera nagamba wano twogere ku bintu bino Anita era n'amulemesa kati paka we yavuddeyo n'ekirowoozo nti tukole ki bagobe tebabagoba bugobi ku bifo nedda munnange ebintu bya parliament bagala kukola ki sensa si sensa baagala kuleeta bulesi motion eyo kubanga oli omukyala yagaana ojjogerako yagaana nga speaker kati baagala kuleeta motion eyo mu parliament baani abasayininga kuba kati ejja kubeera force y'aba parliamentary aboogere ku kintu ekyo kyogerweko ya discussion tudiscussinge bakifuna mbutuwambu kyamu kiwunzika bano bakamishona bagobeddwa kubanga omuntu wa bulijjo gwebalira sente zo miwa omusolo atalina ddagala mu ddwaliro atalina luguudo atalina musaala gwe mu budde nga musomesa wa gavumenti atalina musaala gwe mu budde nga musawo wa gavumenti yakaaba agala kuwulira nga bagobeddwa bano ababbi atwagala sente zaffe awo mbeera ku saidi ya Museveni omwagira kati okyuse Museveni yagamba abantu abo sikyuse okubagoba si kyekikulu baleete sente zaffe bazireete bazize kubanga abantu abo bakyali bame anti kati ekinaava mu kasapro gundi bagitebolinga then ebintu ebyo birina okujja naye nga kyetusinga okwagala mu kyo bakomyewo sente bafuna omusaala batandike okubatema kati ate bampuga abamateeka ajja kuga twazirira mu mateeka ate anti tewali mateeka anti ekikulu kyenjagala omanye nti kati twagala motion ebolingibwe kati Namuganza yagambye nga asayininga kati basayininga golooza bakyabuza ayaana gagenze dda kati kambuuze kubanga kyetwagala twagambye atasayininge yayagala twagala atulaga abasayininze tulaba abatasayininze mwanga basayininge kinaayitawo nedda anti kigenda kwogerwako kubanga Anita yatugamba manya omukasajja oyo Ssekikubo yagamba dda twogere ku kintu nalongo tayagala kyogerweko kati bamuforcinga emikono gino gimuforcinga kuba batalina wakigambira nalongo alina amaanyi mu parliament kubanga espeaker asobola n'okugamba ekyo nkigaanyi ate n'okukootinga akateeka mu mateeka agaabwe kati bw'obeera nga kati ate nno kati goyina enjawulo eriwo eri emu nti nno amakaago gago bw'olonda bw'obeera naye n'omwana gw'omuzaala naye no parliament ffe twagironda buli mubaka akiikirira bantu be yoyo sipiika akiikirira bebukeddeya bokka naye abantu abasinga obungi bonna bakugambye kino ekintu twagala tukyogereko tolina bwojjagana era kyova olaba nti omusajja Ssekikubo yagenze ki mu maaso yagenze kunoonya mikono kuba yakireeta mu buntu ne bagenda muwa audience kakati then Nalongo asobola okukeeta ne babayisaamu sente ne bagamba temuteekako waki eziri mu parliament ate si mwavu Nalongo si mwavu Nalongo mwavu kati mwavu alina n'ebizimbe mu mawanga gali kyenjagala omanyi kiri kimu ffe tetufuddeyo ku kya ssente naye okimanyi nti kati already we are all following yes eggwanga lyonna li following kikomewa oba kikomawa oba tekikomawa naye kyogeddwako omanyi nze njagala kyogerwa ku kikomaawo fe abasiraamu otulaba tulina hadisi egamba bweti nti ekintu ekiba nga kibi ng'olina amaanyi nga kiri awo kijjeewo n'omukono gwo bwe kiba kikulemye kyogereko kikomaawo
bwe kiba kikyaganye ng'okyogerako kiganye kikolimire kati nabo we tunaatuuka okyogerako ne balemerako nga tubaboola ate onodda ne tukuwa akalulu abatasayininze fe mutulage olukalala nti bano tebasayininze memba wa paalamenti oweeyo y'anaamanya oba mu kitundu ekyo bw'obanga okkiriza basente z'omusolo zitambule bwe zityo ate ekisinga okunyumira okimanyi nti sente ezisinga ezikola bajeti zonna twewula neewule sigamba nti zaffe twatunze mwanyi zaffe twatunze nte zaffe oba twatunze mwanyi zaffe ne tufunamu okuddukanya eggwanga naye twewula bwewozi kati gwe mba mpuuga oyinza okukkiriza miliyoni 5 ebyo kubanga abantu kati abaana bayisa ku social media balaga ente gye bakamanga yonna n'amalusu abaana balina fitina kubanga kati bajeti zonna ziri ku social media zitambula ne batulaga nti sente bwe ziti z'amabanja kubanga batugamba half of the budget trillioni 7 kumpi trillioni 4 zonna zigenda mu mabanja kati mujjawa sente ezifikkawo nti ate zino za service award gye mutandaba nakukolera owa tugera ku nakuli bimasaka birabye masaka nabirabye manye mbozi gena negira bweti masaka wagirabye kuba masaka yabaddemu fitina nno Bobi Wine yasimbudde okuva e Kampala principal wammwe n'ave ne Kampala n'agenda n'atuuka e Masaka ne mwogera ebigambo bingi naye omuriga njagala bontandika okunsongamu nti owammwe gwe walondaani abadde Masaka tubuulire ebigambo byayogeddwani muyimbira obuyimba bwa Nalumansi n'ebirala mmwe mwatutte fitina eri mwatutteyo ki naye si ffe twatandika fitina bo be batandika fitina okimanyi nti bwe bagoba mpuuga mukubwa kamishona ne mugamba abute nagani okimanyi nti ate NRM bwe basimba ne batandika okukyanga amateeka mwenupu temumuyina buyinza buli eyawagiranga mpuuga obutava kubwa kamishona nga wa NRM kati akifunamu ki ye nga mpuuga seba amanyi mu gavumenti seba wabulijjo gavumenti kwegamba oli mu kuwagira gavumenti kyokka bulijjo nga tugamba nti tuopozinga ebintu ebyo gavumenti byekola ebikyamu ate kati gwe noddaawo nga oli mu kuwagira gavumenti ekola ebintu ebyo kyova olaba nti nno nti Kyagulanyi afunye amaanyi mangi nnyo e Masaka olw'ensonga yakeera ku makya n'agamba nti mpuuga ate omusajja yagamba nti tugenzo kiteeka mu public nga musajja agaanye ate n'ekirala twandibadde tuguma n'ekintu kino kyali olwedde kisaasaanidde social media omanyi kati bo batuula eri ne beegabira ebintu kasaba bamala obigaba nga abaana obutambi babukasuka ku social media kati kitegeeza abantu bali abakolamu era lumu lw'omushana yali ali ku gundi yabuuza nti yaani asindika ebintu ku social media nga tebyakyama bikoleddwa eri mu kyama ne Museveni Jozi yagamba nti owandiikira omuntu ebbaluwa eba tennaba mutuukako ng'eri ku social media kati abantu ne bagamba kati Kyagulanyi n'agamba nti kati ekintu ekyo twandibadde tukiziyiza tutya tekyali kituufu kimaze okusaasaanira social media tugambye ku munnaffe agambye yewa amaanyi nnyo n'aba paalamenti bonna baaniita bamuwagidde temulina buyinza bumuggyako ku gundi wadde mwe mwamutusindikira nempuga musajja w'amaanyi akyalina kyayogera talina kyayogera yali abadde w'amaanyi era naye banyi bagamba nti omuzira wakola ki omuzira wafiira tewaba nsiitaana n'oyo mpuuga naye bambi tewali nsiitaana yagenze amaanyi yagajjanga wa bayogiranga gali waaye kati anti kyogabuuza nawe amaanyi yali musajja w'amaanyi ye naye kati tukugambye omuzira wafiira tewabaki siitaana kati akaluye omubalira waye yamanyi anaakozesa ebitaano bye n'akagula ate ebitaano sente ntono nnyo okusinziira ku sente ze balya mu paalamenti awo abasajja ab'ebweru ne batandika okubateekako sanction bayamba ffe bannakunkunya edda ebya mukaaku awulire ne babikke balangire bavudde mu nuupu baze mu DP buloko babo bagamba bali badde DP buloko bagenze mu nuupu baze mu DP toseka jati mabike tomanyiiko mbaka Makinde East naye mabike yaliko West DP naye mabike akyali mu SDP mabike akyali mu SDP akyaliyo
bwabanga agamba mbu ali atali mu DP broker kati abo bali ne munupu avudde yanti nupu tabeerangayo kiki balangidde bakivuddemu ne mukaaku yesimba kuba pulezidenti wano mukaaku yesimba kuba pulezidenti naye ofolowinze programu ze kasokanga yesimba kuba pulezidenti up to now kumakya alangirira ngenda kwesimbawo ku DP kumakya n'avaayo n'agenda ku gundi kati baba yagenda mu nupu ne bamama tiketi ya kubanga mukaaku abaddewo ng'alwanirira n'abo abantu tebategeerekeka abo bennyini mukaaku akugamba batandika nze kankubuulire era agamba be batunda nekyagwayi mu DP nga bali emakerere olukuŋŋaano olwasooka emakerere wali mukaaku oyo mulabidde akaseera tali stable kati ate bw'ogamba omwami yaani mabike alina SDP era akyalimu SDP baleme kulimba kubanga kati tulina ekibiina ekitugatta Interparty Women's Platform ekyabakyala abakyala okuva mu bibiina ebyenjawulo twagatta platform emu bagiyita Interparty Women's Platform tulina ebibiina by'obufuzi 10 naye fe tetulinga iPod kuba iPod ebiri mu parliament ebikiikirwa mu parliament fetu ebibiina nekiba tekirina memba mu parliament tukireeta ku board ne tukwata abakyala abo abakulembeze netubagatta wamu kagamba fe tugamba fe twadvocatinga kufuna abakyala bangi mu bifo ebyenjawulo baka tulowooza nti abakyala senga babeera bangi mu bifo kagamba abakyala balipo bantu bayinza bayinza ebintu ebimu biyinza obutatumenya nnyo balwanirizi baddembe ate balemerako ate engeri gye bali bamaama obufuzi obw'olutalo ennyo busobola okugenda nga okukkakana kyekibiina kyaffe ekyo kyetuvuga era kitambula bulungi buli mukyala waali tumuwagira ekikwatagana y'ekyabamabike kubanga tulina omukyala akikulembera twataga buli pati ekulemberera 6 months ne tukyusa naye omukyala yatugambye wadipi yatugambye nti mabike yatugambye nti nafuna essimu nga mabike agamba nti nga ekibiina kye tekikiikiriddwa mu iPod manya mu platform ekibiina kye nti SDP ekyo sobadde okukaza nti SDP kati yadde avaamu kikiba kati aba be bantu kati kankubuulye kyeza abantu banyiyo nze kati olaba mpuuga badde siyinza kwongera mumukuba naye nga nina akasonga kange kenyinza omukuba ne kamusuula eri kati abo abantu kati bobadde oŋŋamba ate mpuuga ate gundi mukaaku ate abantu abo tebali stable mu politics waabwe balina okubeera stable kati ogamba nti ate baze mu DP broker nti ate bavudde mu nupu ate ne mu nupu babadde tebaliiyo abo abantu bonna obalaba boogera ebigambo ebyo bye boogera nga balumba principal ng'omuntu principal bwe twogerera naye takyali ku lulwe no avugibwa abantu balala nnyo avugibwa mbeera ayinza okuba nga yaze nti ngenda wano situation nemukyusa weevusi ne zimutwala eno kati mwe mudde ate mulumba Kyagulanyi ng'omuntu Kyagulanyi takyali ku lulwe no kyova olaba kati nga wano abantu bagamba twagala kabaka waffe nga babagamba mukazi we abaana be kabaka takyali ku lulwe nga lwa makaage takyali ku lulwe olwo kabaka wansi ne kabaka yennyini yakyogera nga bakamala omutikkira n'agamba sikyali ku bwange luli mbadde nesobola okwetambulira nenkola bweti kati sekikyasoboka